afande balwana n'abantu nti baagala atambule na pulezidenti bali babasaliddeko eri emabega mukibi afande yegoba n'abavubuka The candidate jumps over the bonnet and interferes with the police officers who are performing their function of an arrest. Tulina okukulembeza ebere discipline. Ebere discipline okuba abasirikale amayinja. Lwaki mubakuba amayinja? Mukibi bakamukuba amayinja. Kanso mukuba amayinja abasirikale. Arrest ze twakola Kawempe ng'abantu balina amayinja mu nsawo. Nga balina amayinja mu nsawo. Okay. Uganda Police agikulira byakagaba avoddeyo bwatyo n'alambulula ku nsonga ez'enjawulo. Bajjeyo video eziraga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga abuuka mu mmotoka agenda okutaasa omuwagizi we. Poliisi egamba kino kye yakola kikyamu. Yalemesa poliisi okukola emirimu gye. Olwaleero akampeyiningidde Kira Division kw'ossa n'Ekyaddondo ewankonnyingi Muwada. Wabula ebibadde eno gabadde masasi tiyagas abadde yeesooza obwesooza. Ebibuuzo byongedde okubeera nga biraisingibwa bannayuganda, naye akulira poliisi agambye nti kikyali kituuza. So nga ate era ayogerera poliisi Rachel Kawala avuddeyo n'agamba nti ekyali e Kawempe abantu balina amayinja mu nsawo bajja n'obwambe kulaale. Agamba ki ekibaleeta n'obwambe mutuuke n'okujja n'amayinja. Mutiyagasa abadde anyooka ng'enkuba olwaleero. Kyagulanyi ayozezza ne ku mmunye. Lwa bugumu musajja wattu naye embeera tebadde nnyangu. Gwe baali bakubye ku tiyagasa osobola otegeera ekiseera ekyo kyayitamu ku screen nga w'omulaba. Tiyagasa aziba n'owulira nga tokyassa amawuggwe nga tegakyayingiza mpewo. Kale nno musajja tosobola otegeera kikyabaddemu. Ensonga nnyingi nnyo ze tulina olunaku olwaleero era ze tugenda obbeera nga tutunuulira nsonga ku nsonga. Lwaki bino byeyongedde? Bobi Wine wakati nga abasirikale bagenda maaso n'okubeera nga bakuba tiyagasi n'amasasi abagambye nti ekizibu tukimanyi si yammwe, ekizibu be bakomanda bammwe. Waliwo akatambi akalabiddwako nga ab'amagye bakuba abantu. Then tugenda kitunuulira oba ekyo kyolengera ku screen nakyo kigwa mu law and order. Oba oliawo abakulu bajja kujja bakitugambe. NUP ekigikubya tiyagasi mbu bakola procession mu kkubo. Procession tugenda gitunuulira. Lwaki ebibeera eno mu NUP tebibeera newa NRM? Kuba nabo bakola procession. Nga bwe tugenda okulaba bano bawadde nabo bali mu kkubo batambula nga tewali tiyagasi. Abasirikale nga babawerekera buwerekezi ate nga si bangi. Kati these are the questions bannayuganda ze babuuza poliisi n'ebitongole. Why are you selective? Lwaki muyuzaayuzaamu eggwanga nti bano bali eno bano bali eno? Of course betugenda obbeera nga tutunuulira n'emboozi ez'enkizo endala nnyingi. Katukolemu bwe tuti katono nnyo tujje ebigambo tubyogere. DPTV Uganda, Dawn People Television.
Look at the impunity. Look at the injustice. This is Uganda police doing this. But we shall never give up. We shall never give up. We shall be free in our country. You can do all that, but it will come to an end. All this will come to an end. We are not committing any crime. Officer, we are fighting for your future. We are fighting to see that your daughter gets good education. We are fighting for democracy. Look what the police is doing. Look what you're doing. This is immoral. This is illegal. This is wrong. This is wrong. This is wrong. This is wrong. Okulowoozamu nti ab'ebyokwerinda bendaba nga batevunyanga munyeera ne kitwala emmotoka za poliisi ezisoba mu 20 nga ziri ku muntu omu, ez'amagye ne zivaayo, eza poliisi ne zivaayo ne baleeta enkadde n'empya ze baakabawa nga ziri ku candidate omu, emmundu ezisoba mu 4 nga ziri ku candidate omu. Koza abo abasirikale bw'otandika obbabala gwe boolabako mu uniform batono kubali muleeya, kati nga n'abali muleeya bali armed. Kitegeeza ekitono nnyo osobola okubala nga lw'emmundu nga 4 ku 5 ku candidate ogwo. Omuntu ajja kwebuuza ekibuuzo ekigendererwa ki? Era oli bwabuuza ekibuuzo, singa Uganda ekera ku makya, God forbid, negendamu olutalo, tuyinza kulaba bifaanana bitya? Ate era obuzibu buyinza obbeera bwe buti. Tuyinza laba bifaanana bitya nga baweddeyo. Naye nkimanyi nti kale basingawo. Tetugenda tandikira ku clip eyo. Tugenda tandikira Katambi n'ababuuzizaako, mbaanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otwekkaanya. Webale nnyo, webalire ddala twegasseeko naddala akawungeezi k'olunaku olwaleero. Ebigambo birungi si birungi, Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'atambulidde gatokose nga mberenge abaali basiiseeko. Mumanyi kye kitegeeza okusiika naironi. Amasasi tiya gaasi byesoozezza. Abasajja banyonyogedde emisekera emigemera wala okumaliriza nga givuddemu enseko ate ezaazo ziba ndala. Katutandike ne kana Katambi. Video gimpeere like. Buli wogiwa like kigiyamba okudduka paka ku buli sekinnomu omulala ayagala okubeera ng'agiraba. Information esobola okubeera ng'etambula mu ngeri yemu. Genda maaso n'okubeera nga osubscribinga. Tutandise n'akatambi ku screen. Akatambi keeko njagala okatuweeko ku katini, then tukaanalyzinge tukaveeko. Ab'ebyokwerinda bintu kino kibuuzo basobola ovaayo ne batunnyonnyola. Omulimu gwa poliisi ki? Is to keep law and order. Ekyo kye bakolawo bali mu kukuuma law and order. Oyo omujaasi oyo kyali mugenda mu maaso n'okuba ng'akola. Oyo ali mu kukuuma mirembe. Ali mukuma bantu na byabwe, oyo kyali mugenda maaso n'okuba ng'akola ekyo. Otunuulira nga Uganda olina okukkiriza nti poliisi tekyayinamu mugaso. Amagye ge taking over everything. Gwe tunuulira abapoliisi bali. Amagye gakuba. Poliisi eryawo eraba bulabi. Okitegeera
ow'amagye yali mu kkuba akutte mundu akuba omuntu eryo lyatambula obuuza ekibuuzo ekikubya omuntu bw'aba mubbi kyemugate mwina maanyi gamukwata ne mumuteeka mu kabangali ne mumutwala dano mumutwala nga mumuwagudde emba oba olyawo naye tetukyasaba mwogezi wa poliisi kujja kunnyonnyola kubanga talina kyagenda kunnyonnyola ku kino. In fact kana akatambi poliisi tegenda nakalaba kuba singa ekalaba esobola okwogerako ne tegenda kalaba ewaabwe ku mmeeza yaabwe bwe tebutuuka kuba oyinza omubuuza oyo kyakola kitegeeza ki. Anyway akatambi ako nkalabye ne kammalako ebyewungula era abajjukira musobola okuzzaayo embeera y'omusirikale eyali ekawempe abajjaati we baakubira abantu emiggo omusirikale omu omukyala alyoka agezeko okubeera nga akola ekikolwa ekyalabika ng'ekyekisa naye nga kyekyali ekituufu okukola ye Ango Mwendabidde akatambi kano omusajja akuba munne. Anyway ebyo byonna bibaddewo olunaku lwa leero mu ngeri emu omukulu akulira poliisi mu ggwanga Abbas Byakagaba avuddeyo n'ayogera ku laale za Bobi Wine agambye ziinako masaawa 12 singa osukka ku ssaawa 12 byonna ebiddako totubuulira ffe tumanyi ssaawa 12 okitegedde tumanyi 6 PM tuweeko ku bigambo by'omwogezi byakulira poliisi. The times Honorable Kyagulanyi's campaigns have gone beyond 6 PM apart from the one in Iganga and I think Masaka. Why do you think it is happening? We are standing our ground and we are saying you cross 6, prepare for a response from us because our work is to enforce. Cross 6, we are there. You don't cross, we shall do nothing. And this needs to be very clear to our people because at times the information is distorted. You see, why is the police telling us to go away? Then first, by the way, when the people are being told to go away under the law, there is a proclamation being made in the name of, again, you the citizens, in the name of the Republic of Uganda, leave this place, go away. Then the people are, you are going against the people of Uganda. So what do you do with the people who go against the people of Uganda? This is a small section of the people. You are going against the laws and rules and regulations. What is the police supposed to do? Actually, you should have started blaming us for failure to enforce in those earlier rallies. But I waited, nobody was. I waited until I said, these people are going to chase me away from my job. Why don't I act? Yes, I actually waited. I was even very worried. I said, am I still safe with these Ugandans? Because there is a deadline. They have put 6 o'clock, 6 PM. But these people are going beyond 6. Am I safe? Now I feel I'm very safe because now I'm implementing. Don't go beyond 6. You try. We shall do our duty. That is the assurance I want to give you. And also, you see, like that caption you saw, where someone is molesting a police officer in uniform. Okay. Akulira police omukulu wa Abbas Byakagaba agamba laale teziina kubeera nga zisukka saa 12.
naye abakubwa abamu nga bakubwa misana ttuku, bano abakubwa ekira nabo obudde buyise mu 12. Ekirala agambye bagamba procession nti bwe bakugamba vaawo n'olemerawo bakozesa amateeka gwe Munnayuganda ge weekolera era n'obawa obuyinza okugateekesa mu nkola. Kati nti bo bayita mu constitution okubeera nga bateekesa amateeka gano mu nkola, kubanga mbu gwe mukama waabwe gwe Munnayuganda era amateeka gano go agakola. Kati bo bateekesa amateeka mu nkola nga bayita mu constitution. Nembuuza mu constitution bino ebirala nga bumala okulonda togenda beerawo mita 2 nga zo batugamba nti tetubeerawo, naye nga te constitution gyagamba mwa operatingira etuwa olukusa okubeerawo awo mita 2 kwewala kuba akalulu ka kyama buli omu yamanya gyakateeka. Bakugamba mita 2 okulekerawo abayingira bakuba akalulu kaabwe n'obutalingiza ono awaddaani. Ne bagamba muveewo, ne bwe bajja okunnyonnyola bannyonnyola constitution nga weebawo obuyinza, naye nga ebintu ebisinga bw'obitunuulira tebakolera mu constitution. So tulaba procession okuyisa ebivulu eri ba presidential candidate abo abalina abantu. Tukkiriza mweno race abantu abayina abantu ye Bobi Wine ne Mwami Museveni oba ontegeera, then naye omu akkirizibwa okola procession omulala takkirizibwa. Tulabye omukyala gwe bayita Rachel Kawala bamugjayo eri mu Ssezibwa ndowooza ne bamuleeta wano mu Kampala. Avuddeyo n'agamba nti ebyali e Kawempe abawagizi ba Kyagulanyi balina amayinja mu nsawo bajja n'obwambe. Ndabye Mrs. Kawala nenzijukira ebigambo bya Balamu Barugahara nti aba NUP abo bajjanga n'amayinja, loole y'amayinja ng'agitadde mu nsawo mu bijaketi. Kale nno nze kyekifaananyi mwendabidde Rachel Kawala ng'ayogera, naye ng'omulaba nti kyayogera si kyakkiriza naye ayina okwogera. Bamubuuzizza ku mukadde oyo byonna katubiwulire mu katambi kano. Oyo saagala mwogereko nnyo naye muwe ekitiibwa nga jjajja naye ate ku myaka gye musuubira kubeera waka nga mukkakkamu, atudde mukkakkamu alinze kasukaali kuva mu bazzukulu. Kyogamba yetayagala nkyukakyuka oba atambule mu budde nga bukyali agenda atuule awulirize enkyukakyuka. Naye kati embeera okukyankalana oyo omukadde n'abayaye bennyini bamusindika bw'ati naagwa bambi kati abakadde baleme kubeera kulaale. Genda ku rally ground, lekeraawo okwetaba mu processions. First of all oli vulnerable. Bayigayo ffe mu kulonda kuno tufokasinga ku bakyala, tuprotectinga abakadde ng'oyo. Abaana abaliko obulemu tuba protect. Kye tulina okukulembeza ebeere discipline, okuba abasirikale amayinja. Lwaki mubakuba amayinja? Mukiibi bakamukuba amayinja. Kanso mukuba amayinja abasirikale. RS ze twakola e Kawempe ng'abantu balina amayinja mu nsawo. Nga balina amayinja mu nsawo. Walaba headbutting, walaba omukuumi wa Honorable Kyagulanyi
owa police ayambadde gundi eyo n'agimukuba bw'ati jeze empisa oba mukiibi ne electoral commission mwagiwamba kuba chairman wa yakaya na kumukiibi abantu bajja n'amayinja oba nedda umwina yukatambi kuba afande obutabi buno bonna buzze bukwatibwa mu masimu n'ebirala era amayinja buli fyatanka mwina yukatambi nga abawagizi bano bayina we babakwata bakanyuga amayinja baagala nnyo okukwata the police ekutono yejjo okukwata naye ate balwawo nnyo okukwata nga omuntu nga akubye police amayinja ow'amayinja goze ojegererwa amasasi ate abamu n'akasepiki ak'emmundu okuba abantu alina amayinja n'obuso nkyayogera ku mpisa ekikutwaza akambe mu ezo rallies kyeki mwakuteebwa mmeka nga balina ebiso we have suspects era bagenze mu court we have suspects ate awazze walungi waliwo gwe twakwata atubuulireyo omu kyayogera ku okay ye ebyembi bisekerwa bwatyo bwannyonnyola ojja kukitegeera then bwe tuba nga tuvuddeko awo Bobi Wine olunaku olwaleero ebintu ebibadde byangu not at all yadde n'akatono poliisi tusooke tuve ndowooza mu poliisi olwaleero bwebadde briefinga bannamawulire ejjeeyo obutambi bwegamba nti buno bubi mujjukira mbadde nga ŋŋamba nti Mr. Rushoke ajje atuwe ku katambi akafaanana bwe kati atuwe katambi nga poliisi ekola bweti neera aleese bwa NUP of course ensobi sobola gaana givumirira evumirirwe oba okitegeera waliwo kyolaba nga yo nsobi ebya ddala waliwo kyolaba nga nsobi era ne weebuuza eyakikola yali agenderedde ki kozi tulina okukkiriza ensobi n'ebituufu now baleese obutambi mu butambi buno bajjeyo akatambi aka Bobi Wine nga balaga abawagizi be bali violent nene mukama waabwe kufujjo kwasula kwasiibera kwegamba kwasiibulukukira njagala otuwe ku katambi ka poliisi ako. Some videos which show attacks on police officers. We have those which show incitement of violence and those related to inconsiderate use of the motorway or traffic violations. I would request our ICT team to play the first folder. This is where the traffic officer is being harassed. That was in Imbarara. One of the attackers was running a camera. I think it was part of the other team. They moved with the cameraman. The candidate jumps over the bonnet and interferes with the police officers who are performing their function of an arrest. Which surely fits into the description of interference. You can play another. Now that video is was captured in Iganga. You can see projectiles being thrown at the security officers. That one in the circle is Boto.
And we shall share these videos with the media for clarity. You may not have them direct on the screen here. But you can also see how the people are being carried on that minibus. That one, they were throwing stones at our officers. Some were behind the truck. And that was in Igamba. Okay. Kakati waliwo kyenjagala okwebuuza musobola okumpabula osobola okusooka n'otuddizayo Katambi waliwo batulagidde amayinja we batulagidde amayinja ku mmotoka nina kyenjagala okwebuuza mu Katambi ako so kompozingireko enkole ntya kankozese kano akantu simple kankozese kano olaba akantu kano bwe nkasuka nga nkasukira oli kayina genda bwe kati si bwe kiri nkuba oli ne bw'oba olaba ako koolabye kagenda bwe kati ne kayita ku mmotoka katosobola kuŋŋamba nti yali akuba yali wansi ng'akasuka bw'ati okusinziira Katambi nze bwe ndaba tosobola kuŋŋamba nti yali akuba bw'ati twandirabye amayinja nga gava eno bali mu mpuku bayinza okuba bali mu mpuku olengera amayinja ago okitegeera nze kyendowooza nze nti bwe nnyimirira wano nina oddika sukali eno either okkuba ono bw'abanga ali sayidi zeeno nnyimirira wano nendikasuka bwe nti okkuba ono ali wano naye sisuubira nti ndikasuka nga ligenda bugenzi bweri liva wano wansi ate nenkasuka nga ligenda bweriti then awo mba sikitegedde naw waliwo akatambi akalala ke batulaze wadde baagadde kutulaga Katambi ne twali kye batulaze babadde baagala tulaga mmotoka abatudde waggulu ebyaddala kozi gwe kikyolabye ku Katambi ako gwe kikyolabye mukko gwe kikyolabye gwe era wawe basankolinze si mmotoka gwe wulidde boogera ki ku Katambi ako omukulu wa poliisi agambye even raba n'emmotoka kati anyway nyinza okuba nze mbirabye bubi naye wano waliwo mwami byekwaso nnyo kyenjagala okukkiriziganya nakyo ekyo kyo munansonyiwa bekigenda okunyiga njagala otulage Katambi owa traffic oli gwe basindise owa traffic gwe basindise ndowooza kakabadde kasookera ddala owa traffic gwe basindise njagala okukkiriziganya ne poliisi ku kikolwa ekyo ekikolwa kikyamu yenna yakikola yakikozesa fujjo ate nakumanyiira tunuulira omukyalo ono tabirinako okitegedde oba okitegeera tabiriiko omulumbye omukubye ekigala kubanga oli unruly mweno struggle tetwagalamu baaniruule twagalamu bantu balina mpisa Kyagulanyi yagamba omusirikale yenna atalina mpisa tasobola kuwangula lutalo then ekyo ekikolwa nze sikiwagira munansonyiwa abatugoberera ekyo nze sikiwagidde so ensonga endala ke Katambi ka His Excellence Bobi Wine awo ngakkirira ku mmotoka awo poliisi ekwogeddeko nti oyo violence tejja mukkiriza era bagamba nti
candidate aina kwegamba yenyigira mu violence n'abawagizi be. Na njagala tutunuulire obukulembeze kyeki. Omukulembeze gwolooza bameka baaviira mu mmotoka agenda ataase. Era yagenda okukola ekyo kyolengera ng'amaze kulaba nga mbutuufu tewali nsonga. N'ekirala oyo munnamateeka amanyi ensobi wa weekolerwa na wa weetakolerwa. N'ekirala bino biyinza okubeera nga mwabirabanga mu firimu naye ono muvubuka kuba kati ekyo mwami Museveni bwaki atalina kyakikolera asobola yita ku mmotoka waggulu tasobola. That is the fact. Naye ono akyasobola magumba mato. Kakati mbadde nsaba poliisi nga bwekutta abali mu butambi egende tukwatire Kyagulanyi Ssentamu. Naye tusaba mumukwate bwevi mumunyweze. Musoke mumubuzeewo wiiki ng'emu nga talabikako. Jeno Muhoza jagambe mulina mu basement. Si kwekyo ekikolwa kye yakola. Kale kinyiizizza abakulu. Kyabanyiizizza. Naye akonga tukavuddeko njagala kubuuza nange ekibuuzo ab'ebyokwerinda mbuuza bubuuza. Buno bwanga mu butulaga obwa NRM nga bafa kulaale nga temubutulaga. Accident ezibeerayo ebinene bya wange ebibeerayo byo nga temubitulaga. Ayino tubayamba nako ffene tubibazannyira ano ku mikutu. Naye sebo temubitunuulira wa. Temubitunuulira naye bannaye mulaba ebya NUP. Mutwadde n'akatambi akalikkiriya. Mutuweeredde ddala ekiraga nti omusirikale ow'amawulire yali active. Ne temutuwaayo bya magye nga gakuba abantu ate nga poliisi kweri ey'amawulire. Anyway, keka katambi kale n'ekibiina kya NUP kyolekedde olusozi gambalagala n'okusomoozebwa naddala eri omukulembeze waakyo Kyagulanyi Mitembo Ssentamu. Awo wetubanga tuvuddeyo nzikiriza tutandike olunaku olwaleero. Lwatandise lutya? Lwatandise nga Bobi Wine ali ne bacandidates be ba campaigning okubadde Nkunyingi Muwada kw'ossa ne George Musisi. Nkunyingi Muwada Kyaddondo East ate nga George Musisi Wakira Municipality. Batandise bwe bati ku makya era tuweeko. Erero lukedde zeno lero lwanjawulo kubanga tugenda campaigningira muno wano wenyini wensibuka nga tucampaigningira Honorable Muwada ate tucampaigninge ne kumulirano nga tucampaigningira Honorable Musisi. Njagala bebaza mwenna olw'omukwano olw'obuvumo. Njagala nobakulisaayo mu debate ya jo bannange njagala okwebaza baganda baffe mwenna n'okusingira ddala abantu nga okay kale ye Bobi Wine lunaku bwe lutyo lwatandise era bwatyo n'ayolekera ekkubo. Njagala kubaako bye nkuyitiramu just mu ddakiika emu. Bobi Wine awezezza emyaka 7 mu byobufuzi okuvayo yaweebwa ekifo ekya Ddondo nga MP. Myaka 7 afuga eggwanga lino ye Museveni yakazibwako lya 7. Idi Amin Dada akwata entebe y'eggwanga Uganda ku myaka 43 so nga ne Milton Obote akwata eggwanga lino ku myaka 43.
Robert ne mwami Museveni yennyini akwate eggwanga lino ku myaka 43 Kyagulanyi Ssentamu ayina emyaka 43 oba okategedde bulungi kakati kituukidde mu kiseera ng'aweze emyaka 7 bw'abadde kulaala tugambye emyaka 7 kye kiseera tugobe 7 bonna abakulembeze abasinga bakutte entebe ku myaka 43 Milton Obote, Idi Amin Dada, Mwami Museveni, nange jennina. Mulowooza lwaki tetukozesa emyaka 7 gye mmaze mu byobufuzi ne tugoba 7 nga naye yajja wa myaka 43 nange ndi wa 43 mulowooza kitegeeza ki? Eno si coincidence. Okategedde kakati ebyo byonna obyogera nga tonnaba kutuuka mu kkubo. Ayolekedde ogendo campaigninga ng'abantu bayitirivu masses omukwano awo abadde ayingira kira oba kira wakati mu kuyingira kira byonna tubirabye masses tuweeko katini nnyo. Oyo yenna mungi w'omuntu abadde amuyingiza kira. Then tulabe ku procession eya NRM nayo nga bwebadde olunaku olwaleero. NRM naye bwe bityo bwe bibadde. Ene wa Bobi Wine ekira bano bamazeeyo ekkubo batambula ne bano bali mu kutambula naye bonna balina abantu baabwe. Ekibaawudde ki? Eno wabaddeyo mirerembe ewa Kyagulanyi. Eno ewa NRM wabaddeyo mirembe. Ewa Kyagulanyi wabaddeyo mirerembe. Eno wabaddeyo mirembe. Newankubadde bonna ekkubo oba amakubo babadde bagocupayinze naye emirerembe giwunye. Bobi Wine wakati awo mu kuyingira kira giwunye. Ojja tuwako mu kuyingira kira akakatambi babadde bagenda ako babadde bagenda Kyaddondo tuwe walikira. Okay. Akatambi kati ya gas. Kakati tuddizeeko kali akabaddeko tiyagas wa ekyo kyekiri ewa Kyagulanyi. Nkugambye eri NRM waliyo mirembe ewa Bobi Wine mirerembe duka yaliyo. Kino nno kireetedde Kyagulanyi okutandika okulangira ab'ebyokwerinda era ng'abategeeza nti Electoral Commission emanyi nti ndi wano dwaki mutukuba tiyagasi yeeyongedde. Oluvannyuma lw'okweyongera n'asalawo n'agamba temusimbula amamotoka mubeerewo naye nabo bennyini bamuwulire. Tuweeko katambi. N'abasirikale njagala bawulire tiyagasi wabalagala gwe bamutukuba. Linnyamu katono bwe bakuba tiyagasi ng'osika mu maaso ng'oyimirira nga bamuyimiriramu nabo atulembereyo maaso nabo njagala bamanye kinaffe tuli bannayuganda ngako ate tetulina musango. Tulina kubeera wano, tulina kukolera wano kampeyini naye batutulugunya kubanga batya okuba muyinza. Batutulugunya kuba bamanyi tuli ku kituufu. Batutulugunya kubanga batya amazima. Batutulugunya kubanga kiya tebagikula kyabugaga kyali genda maaso wa sawundi
kulembera bannamawulire njagala bino ebintu byonna birabibwe bannayuganda bali abo abatulabe bweru w'amawanga njagala mu maaso katono n'abasirikale njagala bawulire kakati ebyo bye bibadde ekira ate nga bikyeyongera nga bwe ŋŋenda obbikuwa kakati bino bibadde biri eno ng'eno emmotoka za poliisi ezandibadde zeetikka abasirikale zeetikka bawagizi ba NRM kyokka n'ekyo kyennyini ky'olengera ku screen kimenya mateeka eyo emmotoka evunaanibwa kukola mulimo gwayo si kwetikka bawagizi ba kibiina kyonna ne bino tubirabye mu butambi obw'enjawulo ng'aba NRM bo bali mu bimotoka babasomba babatwala tuweekokko katambi ako ekyo tekimala nkulaga ebintu ebikolebwa nga bimenya mateeka tukulaze procession ya NRM ne tukulaga ebiri mu NUP ne tukulaga emmotoka ya poliisi nga yeetise ba NRM kati tugenda kukulya ezo zizo mmotoka zitisse bali abalimu beewaana n'okwewaana asimanya Honorable Gundi akikoze tuli mu kulya tuwe n'ako akatambi ya Honorable Loida yagaburira abantu bonna buli omu arimu n'arya ekyokureeba aha aga n'amaani ga Honorable Loida abantu ba movement abantu ba Museveni yagira ngo atakagira owagenda inenjara none yabagaburira bonna buli omu arimu n'arya njyanu mbareba inyama emiceri buri kimwe cyona ya mukalulu ke Kawempe twalaba omukyala Farida Nambi ng'atambula ku street bisanatu nga gaba emitwalo 5 n'abamu ne bazimuziririra naye bwe bagenda mu kooti omulamuzi ebe teyabitunuulira niwankubadde obutambi bwaliwo teyabitunuulira naye ate ne baga nti Nalukoola yagulirira abalonzi kakati bino byonna obiraba bya bumenyi bw'amateeka ne bino Electoral Commission tebyogerako poliisi tebigikwatako as long as ababikola bali mu buyinza ne balinda NUP nagambye no wabaddeyo mirembe mu NRM NUP wabaddeyo mirerembe kakati tuzeeyo mu NUP just tugezako kusigira ekifaananyi olunaku nga we lutambudde tiyagasa zemu kutokota buto tiyagas anyoose ng'alinga bagamba mbu batambulira gulula bono kati oyo yakola ki bajja kugamba oyo mukwasisi w'amateeka alright soko tuweeko kukatambi awo maaso goyirira nga bamuyimiriramu nabo okuyongerayo maaso nabo njagala bamanye nga tuli bannayuganda ngako ate tetulina musango tulina kubeera wano tulina kukolera wano kampeyini naye batutulugunya kubanga batya okuba muyinza batutulugunya kuba bamanyi tuli ku kituufu batutulugunya kubanga batya amazima batutulugunya kubanga kibagitulaekigamba kiti genda maaso wasinga kulembera bannamawulire njagala bino ebintu byonna birabibwe bannayuganda bali abo abatulabe bweru w'amawanga njagala mumanye olunaku lwaleero kale eyo embeera Bobi Wine alina waatuuse mbutuufu ye tiyagasi n'amuyinga musajja mugumu naye atuuse amutuuse nga yo osobola omuwulira
ebyaddala. Akaseera kano bwe ndabye akatambi kano kampadde okusoomoozebwa. Tunudde n'ensiriikirira abaana bava eri emabega tiyagaasa abatta. Boosi ali wano. Kaseera kabadde kazibu ddala nnyo. Butuufu kakwasa ennaku. Omusajja yaleka bitiibwa. Singa yasigala mu maka ge tewali yandibadde amuvunaana. Obudde buno yandibadde alinze mawulire atuule alabe ebibaddeyo nga ne ssente zaayoola. Look, mutunuulire. Ali mu kulya tear gas. Balwanirira abamu bawoza kimu. Ennaku etuluma naye maama teyesaayo nnyo. So tebibadde byangu yadde n'akatono. Poliisi egenze mu maaso n'okubeera ng'eyongera okutulisa ne Bobi Wine enjiri n'asalawo agiteekemu ebisoko. Agambye ne tunuulira waayita oyinza okulowooza ayita mu nkambi y'amagye. In fact oyinza olowooza gy'agenza okukampeininga wakati mu balakisi y'amagye. Tunuulire emmundu ezimwetoolodde. Tunuulya Kabangali ne we tutandika okuzibala mpitirivu. Atuweeko ku clips ezo. Mesa abantu b'ekira sembera wali maaso njagala buli monga nengera gyali. Abantu b'ekira manyiri n'eddoboozi libatuukako yonna gye muli. Eno erina kuba political campaign naye balufudde lutalo. Semberera ebyuma biri. Akakiiko k'ebyokulonda kamanyi nti tulina okukola campaign. Era amateeka ganzikiriza okubeera wano. Neera ab'amagye ge batadde wano. Laba emmotoka z'amagye ziri wano. Singa baali baagala ensi zino zandibadde ambulensi. Buli lunaku emmotoka z'amagye zitomera abantu ne babatta. Bwe twabadde yiga nga bakubye omwana amasasi ne bamutta nga tumaze ne baale. Bwe twabadde Masaka amagye gatomedde omuntu ne gamutta. Kati be basinga okubuuga obubi balabe. Olweggulo agenda kulaba omwogezi wa poliisi ng'agamba twonoona trafiki. Eyo ye poliisi patwa pulezidenti gy'abadde agambako. Eriko afande bamuyita Muzirige. Eyo eri mu kuba abantu bubi nnyo pulezidenti agyogeddeko mu byafaayo tujja gijjukira. Afande bamuyita Muzirige ajja kugamba banna abaaliko abaali bakubanga abantu. Babakuba amasasi, babakuba tiyagaasi, babakuba buli kimu. Thank you.
emotoka z'amagezi. Okay, embeera bwetyo bwebadde tebadde nyangu, but finally atuuse kulaale eyekira, era bw'atuuse njagala owulirize nnyo ebigambo byakozesezza. Oluyimba lw'eggwanga of course lukubiddwa, bwe bamaze okuba oluyimba lw'eggwanga nga wogenda mu maaso n'okuba ng'olaba flag ewanikiddwa, olumaze okuba oluyimba lw'eggwanga bw'atyo n'ayitinga stage, era atandise nakkuba kayimba ke njagala okatuwe. Amendist byonna byayiseemu mu kkubo n'abawagizi be, ayongedde okubeera ng'abenfasizinga okukuuma emirembe, era abagambye temubeera provoked by the security operatives. Temugezaako kubeera nga aba security babaleetera obusungu mubaddiza amayinja, mubaleke bo bakole bye bakola. Wabula mu bigambo bino ayina byateereddemu byenjagala owulirize. Mutuwe. Ekyo bwe kiganye akozesa poliisi, akozesa amagye okubatulugunya. Naye njagala mbagambe ebigambo bino baganda bange, mwenna abali awo abatadde bendera wano nsaba muziseeko wansi, kubanga buno obubaka bendera giseeko wansi katono. Yagande zino kamera zitulabe, kubanga tetwogera nammwe mwekka. Tulina omukisa nti ku mulembe guno wadde njogera n'emitwalo emitonotono egy'abantu abali manyi nti bannayuganda okwetoola Uganda yonna, okwetoola ensi yonna bali mutuwuliriza. Njagala nsinzire wano ekira masindikira obubaka baganda bange bannayuganda, bino byonna bye mulaba bakola, bino byonna bye mulaba bakola baagala basoomooza, kubanga batya nnyo abantu. Bino tebabikola ku lwa Kyagulanyi, banaye bwe mba ntambula eyo tebangoberera ntiyagase, ne bwe bamanya nti ŋŋenda basinkana, era bamanyi nti bwe tutunuuligana mu maaso efakiti kanzigule nawo. Bamanyi nti bwe tutunuuligana mu maaso, because these two eyes are the windows to the soul. Tujja kulaba amazima agali wakati waffe, era tujja kuwangana amaanyi. Kati baagala tusinkane bantu, tebatya nze basebo ne banyama. Bano abantu batya mmwe, tebatya nze ng'omuntu, batya ffe, batutya ffe. Olwemba nga muyimiridde naffe, bannange batya. Njagala obbasaba tukole kino wammanga, okusookera ddala mumpulirize bulungi, tebabasikirizanga ne babaleetera obusungu mwe okukwata amayinja, okubakuba amayinja. Nkiddamu mumpulirize bulungi, wali wano njagala ompulirize, wali wano alikodinga njagala ompulirize bulungi. Baagala munyiige, mukwate amayinja, mubakasukire, bafune ensonga lwaki babatirimbula, bagambe babadde batukuba amayinja. Ekyo bwe kyaganye kubanga tuze nga tubagamba timubeere baddembe. Ekyokulwanyisa kye tulina ye bendera ya Uganda ne kamera zaffe. Okay, ye Bobi Wine then ayongedde okubeera nga akalatira abeeno n'abagamba nti byonna babikola naye tebasobola tutta tumalawo. Then eyo statement nnene oyinza ogiwulira buwulizi ne bw'oba omuwulirizi obaako by'otunuulira,
naga tebalina na makomero we basobola tusibira ffenna. Kakati eyo nayo nkulu nnyo tugiwulirize. Okwekalakaasa okwo kwakulemberwa Kabala Kato oyo yawanga Museveni ssente. Oyo amajenga maanyi nnyo, bajeti y'eggwanga lye nga y'amaanyi nnyo, naye tosobola kumalako n'abantu naddala nga bali sensitized, nga bali politicized, nga bamanyi amazima, nga bamanyi ebyokulwanyisa ebikulu bye bakozesa nti ge mazima ne conscience y'abantu wadde beebuzaabuza naye amawanga gonna gatutunuulidde ne UN etutunuulidde tebasobola tutta ffenna. Saawa zino Museveni akyayina omusango gumuli mu bulago olw'okutta abantu baffe abasukka 10,000 mu 2020 wadde yagamba mbu yatta 50. Ekitegeera njagala mbabuulire abantu be mutya ye mmwe basinga okutya. Teweewuunya omuntu atambula n'emizinga yonna gye tugenda mugenda balaba ku kamera nga bambadde enjegere z'amasasi bazambaza abaana bataba emyaka gyammwe ajja atambula ne kajegere n'amasasi gano agakuba ennyonyi kyogamba erya pisitoli yo terisobola kunzita olina kwatagana amanene ennyo byonna byakutiisatiisa bazannya na bwongo bwammwe. It is a mind game. Bamakinga sure kubakuba bamukuba nnyo ne batwamba ne batulugunya naye essaawa zino wetwogerera amakomera gajjula dda. Ze bawamba dda ttiimu yange yonna ba Edi Mutwe bali mu kkomera, Waisa Mufumbira ali mu kkomera, Akirayo Kivumbi, Bobby Yanga, Bobby Giant bonna bali mu kkomera. Ttiimu yange yonna eri mu kkomera. Wetwabadde embalala bonna kati bakakwata abantu 417 timu yange yona naye balaba temuggwayo bannange temutuwa ebigambo bye by'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu bifune nga wobifunye obirowoozeko nga bw'obirowoozaako. Katugende mu kooti oba kooti ene ya General Kayindo Tafiire. General Kayindo Tafiire yavaayo gye buvuddeko n'agamba nti we fought for the revolution that brought President Museveni to power. A change of the situation from what it was to what it should be prevailing now. Nti twalwana olw'enkyukakyuka ne tuleeta mwami Museveni mu buyinza. Enkyukakyuka eno oba change gye twakola situation from what it was twagireeta okuva embeera we yali tugikyuse tugireete okusinziira we twali twagala ebeere ng'eri bulungi. N'agamba nti and that's what it should be, and that's what I live for. I live assuring that I want that what I want for lives after me, and the percents I am now looking at other classes that is coming in. Their ideology, bankruptcy into our noble ideas. Leaders don't steal, kill, cheat or lie. When you start telling lies, killing or cheating, then you are not NRM. You can be part of our journey, but please don't pretend that you are one of us. No. To be one of us, you have to be pure and ideologically correct. Kayindo Tafiire. Naye bino byonna byonna bw'abanga yabakulemberamu ye General Museveni, ndabye Kayindo Tafiire byayogerako wano byonna abikola yaani si oyo. Kitegeeza naye gwayogerako si wa NRM, wa NRA.
sicho NRA tetujja kuwakana kale tuveeyo tuggalewo ye Kayindo tafiire mu ngeri yemu Bobi Wine atuse kulaali ye Kyaddondo East nendo ze tugenda jikuwako then tugenda kujja nabyo mu bujjudde byonna ebibaddeyo bingi ebibaddeyo baba blockings nga badde waka bichi niye abe Kyaddondo flag nga zibadde nnyingi ate flag ennene kuba abadde waka abaana bagadde bakikole baba kale Mukama Katonda abatukuumire tugenda kubeera nga tuwuliziganya mu mboozi zaffe ezigenda okubeera nga ziddako Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire yenze Sajime tambudde ne Morgan Kulens mu ngeri yemu abe ku mapeesa abaddeko bulungi nnyo atakuumira mpeera abatukuumire mubeere bulungi.